Olamu bwogera. Endongeri tetya. Likiria. Endongeri kiria. Federation Federation je abakulu je bali bakola emirimu. Bali bakola eminalabye nga naka clip kenalabye bambi nga bamubuuza oba ku bya copyright but it was management over ya copyright ekiwandiiko kyafulumye nga kiri signed ntino it is implemented oba it was just kati awo nanti nerulira kyali parliament so twogedde nnyo parliament naye era kiyinza okusayiningibwa naye nga okusayiningibwa bukye baasabye ate si copyright baasabye managing the activities that are done actually balinga abajjeeyo enkola ya UPRS that's a collecting monitoring of a body something like that it's like omulimu gwa UPRS already gukola but teri muntu agenda afunamu nga gwe omuyimbi ali eyo bambi you are not submitting in your work to these bodies to these collecting societies deal abantu bawe emirimu nabo bakole emirimu bakuleetere mmwe mu complaining about money mugena funa ne temukola waka ate ne like mukola waka ate ne mugano muteekayo so mwettanira nnyo ebintu bye mulabye abalala nga bakola kinalabe Uganda naye nga ate tebaagala kuyiga system nga bwekola. Let's just not think that whenever copyright is coming everyone is going to get money. This is not money from heaven. Kenzo is doing his own part. That is his department. Of course he's doing his work because yandibadde atayina butakola kyakola okitegeera yes kuba president wa UNMF okitegeera ate advisor wawa so mu advisor wa muzeeyi kati his excellency waba kwataganye ne bakola ebyo bye bakozeeko that's an achievement okitegeera but let us go back to the structure. Kenzo mumuleke Kenzo abayamba kibageno signing era kyammwe temumugoberera nnyo but you can follow him as an artist bichi be supportive to his work but what's ebintu ebisinga obungi ye byasabye byetuba tulinda but it doesn't mean that it is the implementation of the copyright of what you guys thinking it is. No, it's not. So even if it was, are you submitting your work? Omuntu ayagala gena gamenti no ayagala mongo ayagala kasooli ayina ennimiro tateekangayo yadde na seed. I don't know seed mugiyita mutya mu Luganda. Ensigo tosigangako yagala kungula era omuntu era omusajja ne wanayitawo neerolenga bannange tugaba ensigo ezobere mu nnimiro toyinawo otandikira oyina ttale onaateekawo ensigo era kuzirya oba zisiika oziryamu ng'ebinyeebwa obanga kiso. Let us do the work and let us deal with the collecting bodies eziri mu Uganda tubawo emirimu nde nabo batuddize amakungula ya I think those are activities wala na government no activities cha affecting amabara but cha affecting ate mabara wala cha affecting omwenge companies azo UBL so but it's already kibaddewo wano twali tulaba UR engeja ne stopping omuziki ngwadde guleka nanga banaye ne babuza omusolo. Tax has been monitored. Taxes are being monitored. That's already so even UPRS has been there. Abayimbi temwagala kuteekayo tewateekayo kayimba ku UPRS nawe yagala ojje bakusondere ssente kati oloza ne Kenzo byamaniji nageze nakola nti obyo byayagala ntoloza gwa kayimba ko bagenda kujja baka collecting nga tekayina wekekutte nga tekayina body kwekutte. Ero lubalubabwire kuba waluteekayo because we have people who sing without nga tebatunulidde sente okitegeera without a purpose of money ninga jali nga nyagala kuyima oyembe nyagala kwewulira nga bankobako ngate ngoliaga yagala kulya esasula ate nga yeye asasula omukuba okitegeera. So that means in music gwobo yagala owa business
funa management ekuyambe kwekyo. Woba ogimanyi business, submit in to these collecting bodies, deal with them. Just kyekyo bisigadde weerimba. Simanya ate amabaala abeki wa era temwesunga nnyo nti amabaala era tegajja sasula muntu yenna kuba n'ennyimba zonna ze mwina temwina gye mwazi submittingamu. Teri body egenda kujja collectingire kuba nawe todiringa nayo. So it's going to remain the same. You guys, anyways, Uganda munyumira. So me, I will always talk ignorantly, ngawe mugamba nti simanyi, but arrogantly, ngawe mugamba nina malaga asama, but buli kyenjogera kijja ne kiyita. Buli kyenali ate nkyogera nga nseka. Buli kyenali njogedde kiyita. So it doesn't mean nti nombunze ndi prophet. No. It's because I'm here to help ourselves. Kino kibayita obumu. Temugenda funa muntu agenda kujja bagamba amazima. Nga nze ndi muganda mwe mbagala nnyo kuba njagala nnyo music industry, because I believe my sons, my daughters will look up to me nabo babeere inspired nga nze. So nammwe mukole kyekimu, let us learn. Then nze wembanga nkugambyeko tolowooza nti nkugyeko obwakabaka, obuno si bwakabaka, bintu byakuyiga. But if you believe that I'm great, let the great tell you what you have to do to become so, because I'm not the one to make you the great, but your fan base. So if I correct you, I'm correcting for your good terms of greatness. I think Muyimbe, citizen, politician nga tana kufuka politician aba citizen. So nga tona bakwambuka amadaala nensi nga tena bakusomesa obaako kyoyiga. Stepping to another ladder is to try. It is always a calling. Yeah? Because politics is as well for those ones that were meant by God. That means it's a victory that has been a calling kuva dda nti obwakabaka bwave wakatonda ne bukweteekako ne nobeera ne throne egeno okufuga kuva wani wakatonda. So kibeera muli nsigo naye kubeeramu ng'ekusumbuwa. So muyinza okubeera wano nga tulina nze nyinza okuba nga ndi muyimbi naye nga nkuba eŋŋoma. Lwaki tebaŋŋaana nti naye Andre oyimba ate okuba eŋŋoma vaayo, naye Andre wanje osamba n'akapiira, lwaki mwajoninza akapiira tekatte tale? No, that's a different thing. So you have to be versatile, flexible, but where you are going, you have to abide by the rules. It is nice. You have to abide by the rules so that you don't harden the society and the community. If you can abide by, you are willing to do whatever you want. Kasitobanga toli mukosa community ne society. Ogwo mulimu ng'owulira calling you. Everyone is allowed. But remember, the laws, regulations, the orders, the commandments, the constitution, whatever it says, read all these things so that you don't just go into things of power when you know that it will try to put you down in future. So, fetetuja kubayo, because it's one's man that decides for himself. So for us, we'll be there to support you, but whenever challenges come over to your life, we shall try a little, and then we shall go to our self challenges. Thank you.